Feyo nefuddo giraba wali amayuni kumpi Afrika omusajja gye yabadde alimye wano yaweddewo kino kyonna kisenyi kiyisanga waliwo omwala guva waggulu eri guvira ddala buziika ne gujja nga gutambula ne gusalamu paka ku liva Nile. Akati omwala guno bagusse kati amazzi gajjudde wano gakutte nebuziika wajjudde watandise nawo okujjula okubimba ekinaviiramu abantu baffe okufa naye ekisinze okutukwatako ennyo y'emmere y'abantu ogiraba kasooli bwe yakoze eki bwe yakalidde wano wenna kyokka nga abantu amayuni gaabwe gabadde wano so n'olwensonga eyo tuli wano tukubira gavumenti omulanga n'abakulembeze ab'enjawulo basobole okujja batutaase ku kintu kino. Abayindi bano twogedde nabo ebbanga wano nga tubagamba mu kifo ky'okukola bino bazimbewo bridge amazzi bagaleke wansi nga gatambula bulungi okusobola okutaasa abantu abayinza okufiira mu kiyanja kino. Kati ku ssaawa eno wano watondeddwawo ennyanja naye olw'okuba nti enkuba ebadde tenaba kutonnya ng'amazzi gano gagenda mpola ag'omwala ebadde ejja mpola naye kaakati embeera eno okubeerawo bweti eri mu wiiki nga 4 olw'okuba nti enkuba yatandika okutonnya amazzi ne gaba mangi agava emitala ne geekuŋŋaanya ng'ate eri bagabulookinga abayindi kwe kufaana bwetiseko. Mutuukiddeko abayindi bano? Abayindi abo twayogerako nabo edda nga tubategeeza kiri kye baakola naye mu nkola yaabwe bo ensonga eyo tebakitwala nga nkulu era twabagambako nobagamba nti engeri gye muta amazzi agaddugala ge mukozesa mu kyoma kyammwe ne gajja goonoona eno batusimire ne ku bbowa kuba waliwo bbowa gye tunywako naye era yayonooneka olw'amazzi gano era ne batugamba nti bajja tusimira bbowa naye okwogera bo bakkiriza naye sebo tebakola ne bagenda bakola ekkuba erigenda ewaabwe bo bayiwa buyitaka tebaafa ku mwala nti gutwala amazzi. Kati ekizibu kino kizze nti nno amazzi gabadde gagenda nga bwe gadde eno naye enkuba etandise okutonya ne gaba mangi kati gakoze ennyanja kubanga tetuziyiza nkulaakulana development mu kitundu tubyagala nti ezze mu kitundu bannayuganda bafuna emirimu naye kyetwagala tube nga tukwatagana n'abakulu abo. Twalina omugga gwaffe guno baguyita Kasanja naye baddira suweji waabwe waste product zaabwe ne baba baziibwa mu kibe. Twagezaako okuba nti nno twogerako n'abakulu abatwala aba environment ne tutuula nabo ne twogera nabo ne bagamba abakulu abo ne tuyita n'RDC n'abagamba bagenda tusimira ki bagenda kusima nayikondo luli so ekireetera nti ettaka libaletanga okuyiwa nga liziba ebigoma biri eri nebanga amazzi tegatambula tumanyi oba baluwa bazijja kunema oba bazijjawa ezibakkiriza okukola ebintu bino ebitagasa tetumanyi bulungi era amazzi goonoonye emmere y'abantu wano nalaba kasooli yena akaze amayuni gafiiridde muli naye abatuuze abatandikirwako batandikira kuffe kati bano bonna bazze wange gye baasiibye baasuzeeyo kati olwaleero ndi wano bali kuntambuza sikoze nakufunira abaana bange kyakulya lwa bano bakozi ba President Museveni batusindikira mbu ba investors naye nga gwotunulira emmere eno kati bano bonna twagala omuyindi ono abasasulire emmere n'ebintu byabwe ekyokubiri agulewo omwala gusigale nga gutambuza amazzi galeme kuviirako bantu baffe kufa guno guviirako n'endwadde ensiri ziri wano baleeta obutimba bw'ensiri gavumenti ebugaba kutuwonya misujja bongera tulwaza. Nze kyenjagala njagala abayindi bano bateekako agazito kyenjagala nga nze abantu bano abafiiriddwa emmere kuba abankabiridde babadde batundako nabo ne balyako ng'abantu bano beetaaga okuliyirirwa nga tebannaba kuyiririrwa amangu ddala bagende bazibukule amazzi gano gasobole okugenda wadde banaaba baliyiriddwa naye basobole okuddamu okulimira awantu waabwe. Lumonde mayuni gonna bw'olengezaako eri obukyalabikako akakoola gonna galiwa gali munda.